إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أولغانا منا نتي tubaniriza ku musomo gwaffe gwa leero olwa Monday. Tubeera n'okusoma kwaffe tusaba Allah atwanguyize tugenda maaso ne min aqwali nabii sallallahu alaihi wasallam mu ku bigambo ne statements ne irshadat counseling Nabi Muhammad ze yayogera eri abantu nga basomesa nga babuulirira nga bakansolinga nga bayigiriza nga beewaza nga balagira ebirungi n'okubaziyiza ebyo byonna ebiyinza okubeera nga ate bibakuusa mu bulamu bwabwe bwa bulijjo n'ebyo ebijja okubayamba in their life mu bulamu obwa after olunaku lw'enkomerero ng'enkomerero etuuse. Byonna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyogera kubanga kyetukkiriza ffe abasiraamu ku Nabbi waffe Muhammad peace be upon him nti tewali kintu nga kitugasa kitusembeza eri Allah, kitusembeza eri jana, kitusembeza eri Allah okutusiima nga musanyufu gye tuli kujaho nga allamanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam nga Nabi Muhammad yakituyigiriza era nakitusembe nakisomesa. Ate tewali nga kintu nga mu butuufu kitwewaza omuliro n'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga kijja kuleeta obutabangufu mu nsi eno n'enkolagana wakati w'abantu ila hadharana Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kugira nga Nabi Muhammad yakitwewaza tubeere nga tuki abstaininga tukibeere wala yabitwewaza n'okuba nti taraka al umma yaleka abantu be ala al mahajjati al bayda ekitangaala ekyamaanyi ennyo ekyabika obulungi ekirungi ennyo yaleka obusiraamu buno mu mbeera eyo. Tugenda n'ebigambo byaffe Nabi sallallahu yagamba mu hadithi khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadithi rawahu Imam Tirmidhi. Sallallahu yagamba nti omuntu asinga obulungi mu mmwe ye mulungi eri abantu be. Oyita ajja kuba nti agamba nti bano oyo omuntu amanyikiddwa obulungi, asaddaaka nnyo, ayamba abantu, naye ng'ate eri famire ye muqassir, mutuufu akendeeza, musobya, yakutulawo eŋŋanda, kati ate public talina kyajja tugamba nti mulungi, talina kyatugamba nti mulungi. Nedda mu public talina kyatugamba. Era ebisolo netugamba nti naye mwennyini yali yeyisa bulungi nnyo eri abantu be. Famire ye, mukyala we tamukambuwalira, omukyala amuyisa bulungi, abaana be bazaala na byonna abeera ewaka. Kati ate awo era bwe yajja mu public eri abantu abalala ali naawonanga mpisa ze yayisa obulungi eri abantu be nazireeta mu public, ate awo n'aba musufu nnyo, n'aba mulungi nnyo, Allah n'abanga yamusiima olusiimo lwannama ddala. Kale nno ekyo kirungi nnyo. Hadithi endala tulabe ku hadithi eno nnungi nnyo. Akhrajahu Imam al-Bukhari
nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waliwo bainama rajulu yamshi fi tariq, waliwo kasera mulumu emegwa nabi Muhammad nabbi atunyumiza kino kiyinza okuba kya happeninga before Muhammad ku mirembe gyayita oba ku mulembe gwe. Waliwo omusajja omu yali atambula, bw'aba atambula bibya agenda okulaba alengera embwa ewankawanka olw'ennyonta ey'amaanyi ejjayo n'olulimi lwayo, enjala, ennyonta byonna biri ku ey'embwa. Naye ng'ate talina wejja kyakulya, ate teraba muntu agiyamba ebeerenga yeetaasa n'enjala eyo. Omusajja ono kye yakola bwe yagiraba yabeera nga yakka mu luzzi lumu n'aggyamu engatto ye n'asena amazzi, embwa eyo n'agiwa n'enywa, n'akozesa engatto ye, embwa eyo n'agiwa n'enywa. Ekyafaayo kino kiri mu kitabo kya Imam al-Bukhari. Era embwa ne yeebaza mu mbeera yaayo ekintu ekyo bwe kyatuuka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fashakara Allahu lahu, Allah n'aba nga yeebaza omuddu oyo n'amusonyiwa ebibi bye bye yali alina, n'aba nga mutukufu. Basahaba baagamba nga Nabi sallallahu alaihi wasallam amaze obbanyumiza ekyafaayo ekyo. Basahaba bayigiriza, basahaba ba followers bamubuuza ekyafaayo kino kyotunyumiza mutuufu kyewuunyisa. Ne bamubuuza nti wa inna lana fil bahaimu la ajran, owange gwe nabbi, n'omuntu ne waakola ekintu ekirungi ku bisolo, embwa, kapa, n'agikolako ekirungi nayo kiba kinono kitya, akifunamu empeera mu maaso ga Allah, we balinga abeewuunya. Nabbi n'addamu n'abagamba nti faqaala fi kulli dhaati kabdi ratbatin ajra, buli kyonna kiri kuno ku nsi, kullu ma yadubbu ala al-ard, buli kyonna kiri kuno ku nsi ekiramu omuntu kyayisa obulungi, Allah amusasulamu empeera. Olwekyo tuyitirize nnyo okubanga tuyisa obulungi eri abantu abalala. Ayatul munafiq, Allah yayogera Nabi sallallahu alaihi yagamba hadithi alladhi rawahu Imam at-Tirmidhi la Imam al-Bukhari, era Imam al-Bukhari, ayatul munafiq thalatha, obubonero bw'omunafuusi buli busatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuweewale munafuusi bw'aba ayogera alimba, tubenga tukyewala ekyo. Bw'aba ayogera alimba mu bigambo bye, ate bw'aba alayira idha ahdatha kadhaba, bw'alagaanyisa yukhalif, ayawukana ku ndagaano. Ate omuntu oyo wa idha utumina khana, bwe banga bamwesize ne bamuteresa ekintu akikumpanya, ekyo lyamuteresa emitwalo gye 5 n'agikumpanya, olusinagana n'ogimuddiza. Bwe bwannanfuusi buli busatu. Soka idha bw'aba ayogera bigambo bisinga obungi aliba bulimbi, bw'alagaanyisa okutuukiriza ekintu yukhalifu hadha, ayawukana n'ekyo. Wa idha utumina khana, ye bamwesize ne bamuteresa ekintu n'akikumpanya. Obubonero bw'omunnanfuusi tubeere nga tubwewala. Min husni islamu al-mar'u tarku ma la ya'nihi, hadithi mu mbeera z'obusiraamu ayina okuleka ebitamukwatako, kuba fokasinga ku mulamwa ogw'okugasa, obeere ng'oleka abantu n'ebintu byabwe. Inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kullah, Allah ayagala obukwata mpola n'obulungi mu nsonga zonna nga tukolagana n'abantu abalala. Tagaya kubeera nga tukozesa amaanyi na bukambwe na kweraga, nedda, bukwata mpola.
وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. Oyo Allah gwajjako okukwatambula n'abo munnyima ajja kubanga amunnyimye ebirungi byonna. Tubeebaza okutubeera nga mutugoberera n'okufollowinga our YouTube channel. Subscribe and share to others. Comment, buuza, contact us on 0551 702495 werenga mufuna byonna ebikwata ku misomo gyaffe. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.